weewaawo tuleete ebinywa. Oyinza okulowooza nti bakutegeeza ebinywa by'enku. Nedda mukwano gwange. Ebinywa bye bayogerako beebo abakkiriza abajja eri Yesu Kristo Mukama waffe. Buli wogenda n'obuulira enjiri ne wabaawo abakyuse n'ojja nabo mu kkanisa oba oleese ekinywa ewa Yesu. N'olwekyo butiki band etujjukanyiza ebiseera eby'emyaka gy'enkaaga. Nali njogerako n'omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Yaŋŋamba oluyimba olwo lwabakoleranga nnyo nga bava mu street Evangelist. Bajjanga n'ekinywa ky'abantu abakkiriza okujja eri Yesu. Gwe wenna mpuliriza waakaleeta ebinywa bimeka eri Yesu? N'olwekyo oluyimba tuleete ebinywa lutuyingiza mu programu yaffe olugendo lw'obulamu bwange nga bwe nabasuubiza. Titujja kukomawo mu episode 2 twogere ku bulamu bwa Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Era n'olunaku olwaleero tukomyewo twongere okuwuliriza eddoboozi ly'olugendo lw'obulamu bw'omuweereza wa Katonda Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Abatuusaako eddoboozi lino si mulala yenze Enock Bamulanzeki. Sigenda balwisaawo wabula nga tetunnaba kutuuka ku kinyusi kya programu eyatuleese leero okwongera okuwuliza eddoboozi ly'olugendo lw'obulamu bwa mukwano gwaffe muganda waffe omuweereza wa Katonda Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Kasooke mbawe ku ddoboozi lye omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Nabagambako mu episode eyaggwa omukulu ono yakyaka nnyo era yakwata akati n'akwata abantu omubabiro ku radio Impact FM we yali amanyikiddwa nga Balige Yankona Olugendo. Era ebiseera ebyo mu myaka gy'e2020 omwo yakyaza omuntu omu eyali omunene mu ggwanga Uganda, teyali mulala yali omukulu Profesa Apollo Nsibambi. Kambawe ku ddoboozi lya Sande Yusufu Mukasa ng'ali ku Impact FM lwe yakyaza omukulu kati omugenzi Profesa Apollo Nsibambi. N'oluvannyuma tweyongere. Impact FM. Buli lwa mukaaga essaawa 4 paka ssaawa 5 ez'ekiro wulirizanga program obulamu bwange mwe tukutussaako abantu abakulu mu ggwanga n'obulamu bwabwe. Ekwanjulirwa nze kennyini Sande Yusufu Mukasa Lubwama Bwange Yankona Olugendo nga ne ku lw'omukaaga luno mbaleetedde the right honorable prime minister wa Uganda Professor Apollo Robin Nsibambi. Tosaanye kumusuba wano ku Impact FM. amangu ddala nga oluyimba lwaffe luwedde olwa Eri Wamala nga atutegeeza nti ani yali amanyi nti n'olunaku lwaleero tunaaba ne programu obulamu bwange. Katonda yali amanyi era y'ensonga lwaki
tuli ku Impact FM 98.5. Amannya Sande Yusufu Mukasa Lubwama Bwange nkona Olugendo omwanjuzi era akuteekerateekera programu obulamu bwange. Olwaleero nno sijja kgenda mu kalonda yenna okwogera kino nakiri, tugenda butereevu okubatuusaako mukwano gwaffe, munywanyi waffe, muganda waffe, taata waffe, Prime Minister wa Uganda, the Right Honorable Prime Minister Professor Apollo Robin Nsibambi. Agenda okututuusaako ebitonotono ebikwata ku bulamu bwe, waavudde, waali era ne gy'agenda. Kya mukisa mulungi nga ye programu esookedde ddala okubeerawo nti omugenyi gwe tuleese abeerawo n'omwami we oba ne mukyala we. Eno yegenda okugenda mu byafaayo nga Professor Apollo Nsibambi ali wamu ne mukyala we. Naye sijja kulonzalonza, kamusabe asooke ye ababuuzeeko, ababuulire ddala amannya. Nze nnyinza okuba nga njogeddeko amannya matono, naye ng'ate alina n'amannya amangi eyo ge tutamanyi g'ogenda okumanya olwaleero mu pulogulamu yaffe obulamu bwaffe. Ssebo Professor Nsibambi. Banaffe tubalamusiza, nze Apollo Nsibambi. Tuyindayo ddala waliwo getuwulira gonna walitubuulidde. Robin Nsibambi. Apollo Robin Nsibambi. Erinnya erya Nsibambi waliwo abagamba nti lya lugero. Olugero olwo lufa ku ki ssebo mukulu Nsibambi? Olugero olwo lugamba nti ensibambi edibya mutere oba ekusuuza enku mu kibira. Oba ekusuuza enku mu kibira. Nze mbadde manyiiko nti ensibambi edibya mutere, naye ate olwogero olwokubiri ndutegeredde wano oba ekusuuza enku mu kibira. Ali wamu ne mukyala we omulungi ennyo, mukyala Esther Nsibambi, naye kababuuzeeko. Twebaza Katonda okutuwa omukisa okubeera ku mpewo za Impact Radio ku programu eno, nga omwami wange yaleese Impact Radio wano okubeera interviewed. N'olwekyo twebaziza nnyo Katonda olw'omukisa ogwo Impact Radio okuba nti eri mu maka gaffe. Tusaba Katonda tuwe ekiseera. Basukulu bawalusimbi fenda tusaba Katonda twegate tukumenga byobuwangwa n'ennono zaffe mu Buganda fumbe ekika kya kitiibwa ky'abazira era kinnansangwa Ssaabasajja Kabaka Jjajja Walusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe tewakyali kudda mabega twegate tuzimbagane obwavu n'obutamanya tubirwanyise mu kika kyaffe mu Buganda fumbe ekika kya kitiibwa ky'abazira era kinnansangwa Ssaabasajja Kabaka Jjajja Walusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Eyo ye anthem, oluyimba lw'ekika ky'effumbe. Njagala okutumira Jjajja Walusimbi, omukulu w'ekika ky'effumbe, ab'amasiga Nagaya, Magunda, Sempala, Ssaabalangira Kasolo n'ennaku egganda. Obwavu n'obutamanya tubulwanise mu kika kyaffe. Abo babadde bazzukulu ba Walusimbi ab'effumbe. Tubadde tuwuliriza eddoboozi ly'omwagalwa waffe Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama mu biseera ebyo nga yali mukozi wa Impact FM, era olunaku olwo yali akyazizza Prime Minister yali ebiseera ebyo Professor
Apollo Nsibambi nga naawe wobeewuliriddeko. Episode 1 twakomanga omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama atubuulidde ku bulamu bwe, byasinga okwagala, atubuulidde ku baana b'alina, ku zzadde lye, na biki bye yeegomba era byasinga okwagala ku mukyala we Florence Mukasa. Ebimu ku byo bajjukizaako mwe mwali obugonvu era n'obuwulize. Era omukyala Florence Mukasa Lubwama naye yayogera ku mwami we Yusufu Mukasa Lubwama era n'ayogera ekintu kyasinga okwegomba ku mwami Mukasa era nga tekyali kirala wabula bwali buyonjo. Awo wennyini we tugenda okutandikira. Tugende mu maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya muweereza munnaffe Sande Yusufu Mukasa Lubwama ng'atunnyonnyola ku ministry life ye nga Evangelist era omufuuyi wa trombone. Bangi kummwe kwe mwamutegeerera era ekintu kye mutagenda kumwerabirako bwe buweereza obwo bwa trombone. Omusajja oyo omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama muntu mwagazi wa trombone era trombone eyo yamutambuza amawanga ag'enjawulo. Ebimu ku ebyo ebitono bye mmanyiiko, omukulu Sande Yusufu Mukasa yali mulazi wa firimu za T.L. Osborne era nga zino yaziraga ebbanga eddene ennyo mu nsi ezaali ez'enjawulo nga Uganda, Kenya, era eyo yeegatta ku buweereza bwa Redeemed. Omukulu Sande Yusufu Lubwama Mukasa katubuulire ku bulamu bwe mu njiri. Naye leka oluyimba ffe abantu be olwa Calvary Cross Choir Namirembe Christian Fellowship ekulemberwa omukwano gwaffe Professor Simeon Kayiwa. Kalututwale mu ddoboozi lya muweereza munnaffe Sande Yusufu Mukasa. Agaba n'abagambye ndi muzzukulu wa Yusufu Mukasa ne Majeri Najjuba Mukasa. Najjuba Mukasa omukyala omuzaana ow'Olugave ayitibwa Omutongole Nabukalu. Ssekabaka Dawudi Chwa yali muzaana we. Kati bwe yali amutwala mu lubiri e Bunyonyi n'agenda ne jjajjange ng'alina emyaka 9. Jjajjange n'abeera mu lubiri lw'Obwakabaka. Sijja genda nnyo in details. Ate nga neera ebukojja gye nzaalibwa jjajjange mulamuzi Emmengo, Mutongole jjajjange Juma Kateera ebifaananyi mujja birabaawo. Ate naye n'ayagala nnyo Obwakabaka. Yasooka kubeera Mutongole n'abeera ow'Omuluka n'abeera omulamuzi Emmengo ate n'abeera mu lukiiko lwa Buganda. Kaakati bwe natuuka okumanya obuddo bwange obw'ekika ky'Effumbe ate olwo enjiri gye nasooka okumanya nga sinaba kumanya nnyo bya kika. Naye bw'osoma Bayibuli mu bikolwa by'abatume, omutume owa Pawulo oba Peetero yabuuza nti balimanya batya ate tewali ababuulidde. Abalokole bwe tuneesamba baganda baffe abali mu bika ne tubalowooza nti ebika bya Buganda kusamira, awo tuba tuyiseewo nnyo. Kuba tulina okubatwalira enjiri. Abaana bange bonna nabatwalaga mu kika babuulire enjiri mu kika ky'Effumbe. Owulidde? Omukulu w'ekika ky'Effumbe mu kiseera kino musajja musiraamu. Naye bw'ajja okootinga ekintu kyonna takootinga Qur'ani, akootinga Bayibuli. Kaakati Bayibuli nga ngimuwagasizza ate nga musajja mugezi. Yesu yagamba bw'ati, Yesu yakola bw'ati, Yesu
nga tatyala muwoba abasiramu badde banagamba batya nensanyuka nnyo olw'ebibala byenatwala mu kika ky'effumbi jajjange ow'essiga nagaya ali wano yannonda ku bwakatikkiro ne mumalako emyaka 5 naye nze naguyita omukisa ogw'amaanyi kuba akatikkiro gwoyogera eri olukiiko kyonna kyoyagala okwogera nga sisobola kuva mu lukiiko nga sisabye nga sibabuulidde enjiri omwenge mungi mu kika ky'effumbe naye bwe mbaayo guddirira era omubala nze nenkyusaamu omubala gw'ekika ky'effumbe gugamba nti galinnya ebakka basengejja omwenge banywa omwenge kakati ako nze nakasalamu nekaza wabbali bwetuuka ebakka basengejja banywa soda banywa mineral water ate ngaekyo kibasanyusa nnyo naye nga era gwo omubala gusigalayo ku nnono tunyumiddwa nnyo ekika kubanga abantu bawulidde enjiri n'okulokoka ne balokoka ku lwaffe emyaka 5 bwe gyaggwako nengenda jajja emugadi jajja ebyekika mbikomeza wano ennaku zange ndi mu evening days nakozesa ekigambo ekyo ati ebiseera byange bisigaddeyo kukwasiza ndi mu evening days gwe evening days zo ozitegese otya tukyawuliriza eddoboozi ly'omuweereza waffe mukwano gwaffe muganda waffe taata waffe era jjajja waffe mu njiri omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama nga wetukomye ng'atugamba nti yasaba jjajjawe obwakatikkiro mu kika ky'effumbe abuwummule ng'ekiseera kye yali asigazza yakituuma evening days ng'akiwadde Mukama. Ayogedde ku bintu ebinkutte omubabiro. Ekimu ku kyo bw'agambidde nti yeegatta mu buweereza bw'ekika ky'effumbe olw'ensonga yayagala okutuusa enjiri mu kika akyesigamizza ku kyawandiikibwa kyajje mu Acts of the Apostle mu bikolwa by'abatume nti bali banya batya nga tetubabuulidde. N'olw'ensonga eyo yeegatta ku kika ky'effumbe mu buweereza bw'ekika naye era ng'atugambye nti yasooka kumanya Yesu olwo n'addako okumanya eby'ekika. Ekintu ekirala ekinkutte omugamba wayogeredde ku mubala gw'ekika ky'effumbe mulimu akanyomero bwe bagambira nti basengejja omwenge ye yakakyusa n'agamba basengejja soda. Ekintu ekyo kinsanyudde nnyo. Tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya mukwano gwaffe Sande Yusufu Mukasa Lubwama era ng'okyali ne Enock Bamulanzeki nze akutuusaako eddoboozi lino. Tugenda mu kanyomero akaddako kensuubira nti mwenna abawuliriza mwandyesunze okumanya ki ekyaddako oba ki ekiddirira mu bulamu bwa mukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Okubasunirako akatono ennyo tugenda mu kaseera mwagenda okutunyumiriza ku lugendo lwe ne Trombone lwaki gye yasalawo okulonda mu bivuga byonna. Katwegatte ku ddoboozi lya Yusufu Mukasa Lubwama ng'atubuulira omuzungu ali e Canada eyamuweereza Trombone naki kyagenda ogikozesa era oluvannyuma ajja tunnyonnyola lwaki mu bivuga byonna yalondawo Trombone. waliwo n'omuzungu mu Canada yampeereza Trombone. Ngenda kufa nga akuba Trombone. Trombone zino gy'olaba zino nakazikubira emyaka 45. Eno yekana luzaala eno yeyasooka B-flat ekuba ennyimba n'ezogogoza Uganda ne Kenya ne Rwanda.
That's my talent. Njagala nnyo okuba ennanga naye talent sigirina. Njagala nnyo okuba gita naye talent sigirina. Omwoyo omutukuvu yakka n'ankwasa ekino ekyuma. What a talent. Trombone talent yange. Oyo abadde omwami era omubuulizi w'enjiri Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama ng'atugamba trombone talent ye. Gwe talent ki gy'olina? Naawe ogyeyambise okuweereza Mukama. Oba eyo oluyimba lw'ova okuwulira yali fellowship ku anniversary eya Garments of Love and Mercy Ministries emukono ntaawo mwaka gwa 2019 wetwali ne Sande Yusufu Mukasa Lubwama era eddoboozi erya trombone ly'obadde owulira nga liyitamu omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama yali emabega wa trombone eyo. Kyemanyi okuwuliriza oluyimba olwo kiina ekyenjawulo kye kikuwulizza ku mukwano gwaffe Sande Yusufu Mukasa Lubwama mu talanta ye eya okufuuwa trombone. Era nkyakwebaza okuba ng'okyawuliriza eddoboozi lino ery'omukwano gwaffe muweereza munnaffe Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Nga we tutuuse wano tukyayongera okuwuliza eddoboozi lya mukulu Mukasa ng'atubuulira ku buweereza obw'enjawulo. Era katugende maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya Sande Yusufu Mukasa Lubwama ng'atubuulira ku buweereza obw'enjawulo bwe yeenyigiddemu okuleka obwa trombone yokka. Evangelism, mass evangelism, crusade evangelism, obuweereza home to home crusades. Naenda Reverend Kirinda yajja e Nairobi nanonanga okuba director wa every home crusade. Netubuulira enjiri e Kenya. Tewali Kenya watatambudde nga ndaga firimu za T.A. Osborne. Wano mu Uganda yonna tugibazeeko, sina we simanyi wano mu Uganda. Sina district gye simanyi: Tolo, Kyaggwe, Soroti, Arua, Lango. Eyo nayo nga bampita okukuba ebibuga bino. Mbadde mu music. Ate mukyala wange yabagambyeko edda nga bwe nali ntonzeewo ekibiina kiyitibwa Leero Twesibye 2 okujja gy'oli. N'ekiggwayo Leero Twesibye 2 okujja gy'oli Evangelist Singers. Mu evangelism njagala nnyo ennyimba eziva mu butabo bwaffe buno obukadde. Ezo zonna abantu zibanyumira nnyo bw'ozibaddiramu mu bivuga, mu bigambo. Naye kati omulembe gukyuse tetukyategeera nnyimba ziyimbibwa ku bituuti. Mazina ne gabanga amazina: yambuka, kawansi, dda yambuka, yimuka, and so on. Naye ffe twayimba ennyimba eziweesa Katonda ekitiibwa mu kusinza n'ettendo. Ate ebivuga bino nabikubanga Eweeyo, Ennaakulabi, Mulago, ensi neekwata ku matama. Ekyo Katonda akinsasuddemu mu biseera byange bino eby'obukadde.
Programu eno tujikutte 2 mwezi gwa Oktoba. Mu Novemba nga 3 gwempesa emyaka 67. Weewaawo akuddira mu luyimba taluwoomye. N'olwekyo ebigambo by'omukulu Sande Yusufu Mukasa Lubwama sigenda bibaddiramu kuba mubyewuliriddeko. Ebiseera Sande Yusufu Mukasa Lubwama bye yamala era byamaze ng'amuweereza abimusasudde mu myaka gino egy'obukadde bye bimu ku bigambo Sande Yusufu Mukasa Lubwama byayogedde, era n'olwekyo nga amwebaza olw'emyaka gy'agenda okuweza 67 mu mwezi ogwa Novemba nga 3. Ebinyuma bigwa byokya. Olunaku olwaleero tugenda kusukkawo mu episode yaffe ey'okubiri eno, awo wennyini we tujja okutandikira mu episode 3. Tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza eddoboozi lya muweereza munnaffe Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Kantwala omukisa guno era okwebaza mwenna abawuliriza n'abagadde episode zaffe zino ez'eya programu ya Sande Yusufu Mukasa Lubwama ez'olugendo lw'obulamu bwange. Omukulu Reverend Joseph Kamugisha nkutumiddeko nnyo era nkwebazizza olw'okusiima programu zino ne message zo n'obubaka byantuukako era nabiraba. Munnange neeyanzizza tojjanga okwo. Era omukulu Dr. Grace Kityo naawe mu nkola y'emu kulamusizzaako n'enkwebaza era nsaba Mukama ayongere okubakuuma. Era kankozesa omukisa guno okugenda mu maaso n'okubeebaza era n'okubasaba tweyongere okusabira Evangelist Sande Yusufu Mukasa Lubwama, Mukama asobole okumusuusa obulwadde bwa kansa. Abakulu abatwala Full Gospel Church Makerere nammwe mbalamusizzaako ministries ez'enjawulo era kyemmanyi Intercession Ministry ekyakola omulimu omunene nnyo era egenda maaso n'okuwaayo ebiseera okuintercedinga on behalf of Sande Yusufu Mukasa Lubwama. Mwebale kuba bawuliriza balungi, kambaagalize ekiseera ekirungi. Mukama abawe omukisa. Kambalekere ekigambo ekizaamu amaanyi nga Sande Yusufu Mukasa Lubwama yakyogera ku anniversary ya Garments of Love and Mercy Ministries Emukono Ntawo ekulembera mukwano gwaffe Pastor Shadrach Kaganda. Mukama abawe omukisa. Hallelujah! Yesu kwagala. Jesus is love. Yesu afaayo. Jesus cares. Yesu atumanyi. Jesus knows us. Yesu yatumanya. Jesus knew us. Okuviira ddala nga tetunnaba kubeera mu mbuto z'abanyaffe. Before we were created in our mother's womb. Abaana baffe bategeera erinnya lya Mukama. When our children understand the name of God, ebirungi byabakolera ntoko. He does a lot of great things in their lives. Mwagala Yesu abateekeko okwagala kwe. Do you want Jesus to place His mweyongere temukoowanga. Continue and never grow tired. Hallelujah! Mungu yumwema. Mungu yumwema, Mungu yumwema, yumwema kwangu. Oh yes, God is good.